gravity omutujje mukujja mbeera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe ebyakabi byonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda nga batu tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Endobeso. Endobeso ekutuzibwako kintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama dakika 13 zezakayita ku ssaawa emu. Tuyingiridde Endobeso. Atulabe munnaffe agamba atya. Sebo. Hello. Sebo. Wanyi Sebo. Nze Mukunja wa Beat FM. Yes Sebo. Nze nazo ko lwajja ononga manja kusinga namba zange za madam. Buzibu ki? Anto kwendi kumpeo. Buzibu ki? Obuzibu nali girlfriend wange. Bade kale tukumukwano nga tukugamba since tumaze kati like 2 years. Mutese musende nkoze buli kimu. Recently kugamba mutese musende abadde wabwe eri embala eri muteka musende empeze ebirawo nkola buli kimu. Twalabadde nange mukwano nnyo wala nnyo ne kati neewuunya. These few days these many days. Tacha kwagamba nkuba simu tajikwata tamfaako tamanyi oba gyendi yagamba genda Antoine sikyamuddamu kumulaba. So I don't know what's going on. But no I want to find out the truth. We are preparing to go for introduction, but because we program way. Nekanga bachimanyi. Nekati ali off, nowhere to be seen. Kati nange sidanga mukumubula simu kugamba kazi. Je uwonda byompe ku magezi yo. Boso okuchingwa kagani. Ngakumanya kitufu buzibu kyo bavako. Obuvudo ko nabanga tasi kunekyusa ko wadu. Wabe ensebi janda bamu. Oba olukye yikengera oba olikira kyagamba. I want to know because I really love her. Next month muliko. Mubadde mumaze na ebbanga ki? Tubatandika ne mu December. December omwaka oguwedde? Yes, December omwaka oguwedde. Nti laavu ebadde ekyali mpya. Ebadde ekyali mpya naye kugamba twagala na byaddala nga kugamba ne waka bakimanyi nga in process of reaching there naye kati njala kumanya is off and on. I want to know. He's not responding to my call sometimes. Simtegera bulungi. So I want to know from you. Naye nga kakapira mubadde musamba. Tusambira ddala. Mubadde musamba. Tusambira ddala n'ebifaananyi mbirina wano tusambira ddala nga ngali fridge nesimanyi ki tamba kituufu asiri sitankubira nange siddangamu kumukubira kwekuyita wuwonda ntegeera is dating someone oba lwenso bijinakola jalaba nga si ntuufu okiraba oba akapiira mubadde nga musamba nga kakusasula okuyingira abadde kabwerere wangi akapiira mubadde nga musamba kabwerere ng'oba basasula okuyingira omukazi muteka mukaki muteka musente kati oba onyambi otyo okutegeera ekituufu kati beerako ku simu tovaako naye tomugamba nti kwendi njagakula ekimuvaamu kale gwamanyi lyani amanyi kati amanyi nti Isaac nze bampita Isaac lyamanyi kale Isaac amanyi ndi Isaac ambeera kolola amanyi waka kale No hope. Huh? No hope, eh? Kakati nze chemba de gamba.
ono njogera ne Aneti. Ego nini? Oli otya Aneti? Yaho mpala n'ogamba ki? Olijje? Yaho. Wanaenda ki? Oliwa? Nze mukyalo. Oli mukyalo ukomawo ddi? Tinkamanyi. Wanaenda ki? Anti mbadde nkubuuza. Nze ndi tubadde omuvubuka omwami gwe bayita Isaac omumanyi. Omutawa? Isaac wankai? Isaac oweno Kololo. Isaac tinkumanya. Ayi. Toyina boyfriend gwe bayita Isaac? Ngo boyfriend. Okwata Isaac? Ayi mukama kagwaho. Tumayina. Boyfriend osi Isaac? Nababia. Atera? Atera? Nze bampita Steven mukwano gwa nti abadde ngambye mugenda kukyala mwanjule. Ayi amasiko taliyo wadde. Aba wanje akayanga. Gwe boyfriend we ani erinnya? Ofashina boyfriend wanje. Ofashina boyfriend wanje. Sina kyenfa. Just njagala kumanya bumanya boyfriend wo yani? Mugambire ayi amasiko. Mugambire? Ayi amasiko. Babikitegeeza ki ekyo? Tumugambe tutya? Ayi amasiko. Ama wanje akanga. Nti ajje Suubi. Mama we yakoze ki? Akanga. Mama we yaganye. Talamukunze. Ate ng'essente zo obadde ozirya ng'ozibba mama we abadde azirya. No, nyamale gowanyu nakugira ihe amasiko. Niyo obusuru bwowanyu. Ate obusuru bwowanyu ng'ate obadde obba ssente ze. Yishi sente nazo sente nozala mbantu ngalya sente zeye. Gwozirina? Nakwihaho. Ozine? Nakwihaho. Ako siwiikako oba ozijjako gw'omanyi. Omugambira ihe amasiko. Taliyo wadde. Anesastre. Tabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama. Ono fire. Endobeso giwulidde Nakachwa. Mpulira. Kakati. Ono omwami. Ne bannange ebintu bizibu nnyo. Kati olagenda kikola atya? Ate kakati wagambye mama yakoze eki? Yaganye. Mwera ajjeyo osuubi. Ate waliwo ebigambo by'olunyankole byabadde ayogera. Naze bimu sibitegeera. Awo kawenyingirirawo. Agambye nti ajjeyo suubi. Enakugamba nti mama yaganye. Naga agenda kujjako kali kagamba kaswa akobadde tuti agenda kujjako. Kati byebyo nti mama lwaki oyingira mu bintu ebitakwatako? N'abasajja namwe muyiga okuwa abazadde ekitiibwa. Engeri gy'abadde ayogeramu kitegeeza be bana abasajja ababeera ayogerayo mu biri mpaka mama mubuuzeeko bamama mubajje mu katemba wammwe. Omanyi n'omuzadde omu ekitiibwa okusinziira naawe ngeri abakuwa ekitiibwa naawe ng'oti. Anti wuliriza agenda ofuuka nazaala oga nti kawoyogere naye ku simu nga tomusisinkananga kiba mutamusaamu kitiibwa. Linda ekiseera banakutwalayo mu bujjuvu oyinza nosanga gwe badde bawoza mbu ye maama omuwala nga kiwaanyi. Mwami Mukunja, mami Nakachwa ne mukulu Amoti balamusiza nnyo mwebalukera okuweereza. Kyova olaba abaana bawala bajja kufuna nnyo ebizibu tebannaba. Toyagala omuntu oli kuli oli kumeketa seneza omuntu gwe toyagala kati olwekyo batumugamba nti sikwagala. Omala mukula n'olala okwogera Olufalansa. Simanya mama tayagala. Obusiru bwabwe kyova bajja bakolako nnyo abasajja bajja bakolako nnyo abawala abo. Omuntu tomwagala mugamba nti sikwagala period omuntu asobola kwesibako kale amaze okulya seneze aliwa alukutubula Olufalansa obusiru abo bajja kufa nnyo tebannaba bajja basula nnyo ddalu sigadde nze enjo amamwe bala okuweereza omuntu lwaki tumubuulira amazima sikwagala kituufu Nakachwa
omuntu mubuulire nti Mukunja kwawe kuba obwo bufaanana butya tonkuba sikwagala era totawaana naye ate omwami ono ng'ekintu abadde akipapizza nnyo wabula akabanga ebyo bye mbagamba mupapira mulaavu omuntu wakamulaba nti ate kaakati mbw ate njagala kwala nnyingi ng'olina okujangula yanguyo omulumbe kutwalako waakyo bola amutomera nnyo kati ono yatomera Mukunja wangi nakati amulamusizaako nnyo naye ssebo baba ye ssebo baba ate nze tonnamusiza mugambire n'amasiko Mukunja wangi mugambire n'amasiko mugambe essuubi alijjeyo mugambire n'amasiko agamba Mukunja wangi tomera kuweereza kale nakati wankutumiddeko Mukunja wangi ssebo ono obukulu boda ya munange nga ndi jimbi naye ekyamazima kyendabye sikyasaasira bikazi bino bibaloze ne bikubo nga biyita bukunya kubanga olaba omukazi erya sente z'omusajja ate amaze okudda ewaabwe ate amwefuulira kati ekyo lwaki tebakiroga ne kibeera nga kirya kasasiro buli ssaawa bebaloga ebinaanaasi era nekuweereza Mukunja kale oyogera kwene kayitaddene bisatu nga ndi obulenzi nze mbadde ngamba aiza akale magezi malala omukazi amwesonyiwesonyiye omukazi kati ali wa munala sebo kale webale nnyo Mukunja wangi sebo webale kuweereza kale olulimi lukuzanyezanye olulimi mbadde sirumanyi ate muwala wange yalumanyimanyimu owedda mpulira nga akuwaayo abadde ampaayo katiipu nangamba agambye bwati kakati ndeti kunyego munamawulira Beat Fans Club omera naye nze nkubuulire Mukunja oyo omuvubuka engeri gyagedde nti batandika mu December ate nga akasanyo nga baddeeyagala nze ndabanga yalinga ndooza byalinga bya ssente ndowooza byakwetunda bwetunzi obudde owulira ng'agamba nti maama simanyi takwagala maama we yagaana ati bwe yali abaana maama we yali amulabira nkugamba abadde ayagala kumujabula abambire kampiseewo akalawo kano katono Sarongo ntwatwa banange gavana w'erukomera ategeeza abantu bonna abeeyita bammemba abaagala okufuuka bammemba ne be bayita bammemba olw'okunenkya mwenda abeetaaga era atajje kuula alabika ng'abaana abavudde mu kibiina kyaffe nze kikonyo webale muku wangi webale kutuweereza kale ono munamawulire jataisha kabanda kansala faize nakatoke butambala abaana abawala muku bayaaye kati ennaku zino agambye nti maama we simanya yagaana maama we yakutuma okulya ssente tumbaavu